nga ge baana kati n'olwekyo byonna byokola kyobikola olw'okubanga omukazi yajja n'abaana oba omusajja yajja n'abaana musanze w'abaana naye twala ekifaananyi mbu weeyambulira taata we weeyambulira maama we muzadde n'abaana oli aba naye mwana wo n'olwekyo kya nnaku nnyo era kyennyamiza Jona era kikaabye era kya busungu okulaba abasajja mutuuse ku sseeri nabaffe ekyokubiri abantu bafunye emize emibi abantu bakozesa ebiragalalagala abantu bagadde ssente ne bagenda mu basawo abaganda ab'ekifere ne bamugamba genda weeyambulire mu musaayi gwoba mwana wo nayo nsonga genda okibuuza abasawo abaganda oba ab'ekinnansi sibayita baganda ava ku ssomero lunaku lumu n'amusanga ebweru n'amugamba nze nkwadde ekiramu nga success emmotoka nga bali bweru wa ssomero but inside the school what are you portraying temukkiriza bikolwa bya busegu mu uniform y'essomero Balamu Baragahala minisita w'abavubuka kiki kyokozeewo mbadde mwebaza nnyo ennaku zino mbadde atekinze action naye atekinge action ne Ministry of Education kino kiyitiridde ate kiswaza tekiwemula kibi nnyo abaana baffe twabatwalayo kusoma mbabuuzizaako mwenna abatulaba nze Jona Ssentongo mbaniriza ate nate ku mukutu gaffe omuganzo gwa Tindi Files gwene yakatwenga kugendera ddala mu maaso n'okubanga ate osubscribinga yene ensibuko y'ebirungi ate era n'ebyessanyu. Well, olunaku olwaleero twegattiddwako Aunty Maggie era munnamawulire mukugu nnyo mu bintu bino ebya famire abikwasa buvunaanyizibwa. Olunaku olwaleero mmuleese tulabike ng'ate tutangazaamu ku nsonga y'omukyala Hajji eyavuddeyo essaawa zino ya trending ku social media emboozi yakwatiddwa yakutte ku mitima gy'abantu mingi oluvannyuma lw'okubanga ate omwami gye yali yafumbirwa yadda ku mwana wo omuwala ow'emyaka 14 n'atandika okubanga ate amukozesa. Ekikolwa kino tekyasanyusizza bantu era emboozi y'omukyalo eno wenjogerera abantu bangi bagifunyemukko a bit of an inspiration n'okubanga ate bayigirako. N'olw'ensonga eyo senga Maggie tugenda kuba tuwayamukko naye ku nsonga eno atubuulire omanyi ye mukugu mu bintu bino eby'amaka naye nga tetunagenda ddala mu maaso kansabe ababuuzeeko ate tulekere ekyo ekituleese olunaku olwaleero. Aunty Maggie bananga abatulaba ku Tindi Files nsanyusa okubeera nammwe nate mwali mwankyawa wali watubulako naye woligwe waffe mwebale kutulaba ku Tindi Files mugende maaso nga musubscribinga mucommentinga musharinga tambuza bambi Tindi Files eno kubanga bambi byetwogera biyinza okuyamba leero biyinza okubeerako gwe biyamba enkya naluli tunyumirwa nga bwe tuyiga so mwebale nnyo kutulaba ku Tindi Files. Bulambuli butya ndi bulungi neeyagala abakyala bulijjo mbagamba bannange tekitegeeza bwe tukula tulina okukaddiwa tulina osigala nga tulabika bulungi tugaana kubanga buli wosigala ng'olabika bulungi bakuwa ekitiibwa nkwagalako oli kyakulabirako kya mulembe nnyo eri abakyala you keep yourself on point akasige abaana babannyinaze bonna mbagamba nga bwogenze mu bufumbo bwa Jona ng'olabika bulungi still maintain that osigale ng'olabika bulungi omwami wo leka kulekawo lupoli yonna egamba naye bannange naye n'ekikazi n'ekyakadde omanyi bagenda ne bambala gano ga sikaati gano ga maama yingira omusajja n'amanya nakumanya mbu omukyala we alina akabina yakwana yambala akagoyeko ng'alaba ku tuhiipu ng'entumbo yagiraba naye bw'otuuka mu bufumbo ne weesaanika ekisikaati omwami n'okwenda ku mulimu gy'akolera n'ayenda ku mukazi amuleetera ka juice kubanga omuwala wanaakyusa ekikola gya bannange Margaret ng'ayina akabina ng'ayina entumbo naye ng'ate weewunya mukyala we waawaka ayina n'omusinga wala n'omwami ayimba akayimba fuuka malaaya eri omuntu omutuufu Margaret ayina n'omusinga naye lwakuba Margaret teyeefaako yeesaanika Margaret asiiba ewaka ni n'omwami n'ebbeere talireega akuuma kitiibwa ky'abufumbo omukyala talina kunamira waka agamba Jona yantwala kyagwa n'asiiba mu t-shirt ebbeere libeere eno nti Jona alina kyeyakwagalako sigala ng'ebbeere olireka liti libeere omutima olifumite osibe omubiri olabika bulungi omwami tekitegeeza bw'otegeera obudde bwadda weesiiga akawoowo bwebyula atuuke waka agambe bannaye nina ekikazi nyako ng'omuntu no bw'aba mufunye obutabankagala mukazi mwegobyanga ndekamu kazanyirira oyo ngenda mugoba wali bamutwana so bambi sikyogera mu bubi naye abakazi tulina osigala nga twerabirira. Anyways olunaku olwaleero nkunoonyezaako
emboozi ey'omukyalo ono Hajji yakutte ku mitima gy'abantu mingi. Omukyala yavuddeyo n'alombojja ennaku gye yasanga mu ddya. Omwana we gwe yajja naye mu myaka 14, omusajja otandika omukakkanako n'atandika omukozesa. Bannange abasajja tuli kuki? Naye naffe abakyala, nammwe abakyala, ekiseera naye nawuliddeko nti omukyala bambi yabadde nga takimanyi. Just omwana yagenze n'akimugamba kanene akawala akato, kamugamba mami, daddy, wotabadde ekironga ajja n'agugumuka n'ayimirira katanda kooli n'atandika okitegeera ekintu ng'ekyo. N'abaana abalala weebale. Mpulira ennaku ey'ekitalo, mpulira okunyolwa kwotalabanga, mpulira obusungu bwotalabanga, mpulira ennyike n'amaziga. Ekisooka nga maama ng'omuzadde mpulira bubi. Basajja mmwe muyina ebikolimo ate bigenda okulondolera mmwe n'abaana bammwe. Abaana ebintu bye mukola oyinza olowooza omwana gw'okabasanya si wuwo si gw'amuzaala, naye njogera ebigambo bino olunaku gw'omusajja n'obwaba nga si gwazaala omwana oyo n'okeera n'oyambala maama w'olugoye n'omulaba olugoye olusookerwako. Fe abakyala nga tugenda ofumbirwa tulina engoye zisookebwako ze batuwa nga tugenda mu bufumbo. Keesi y'omugole ebeeramu obutiti, ebeeramu empale, ebeeramu obukoyi bamaama baffe be batusiba, ebeeramu ebintu bingi. N'olaba ebintu by'omukyalo oyo aba avudde ku bwambu girlfriend mukyala wo. Kyovudde olaba waliwo enjawulo ya girlfriend n'omukyala omufumbo ateekeddwa avudde mu basenga. Etya bulijjo abaami osobola okuba n'omwami wo ne mwagalana ne muzaala n'amaana naye nga tewayita mu makubo matuufu ag'obufumbo gano ewaffe mbonkyadde mbasenga simanyanga nnyanjudwa ngenze mu bufumbo abasenga bo ne bakolerako emikolo balina bye bakuwa ku luno omwami w'ogendayo byalina okusuubira okulaba nabyo ebyenjawulo ova kuba n'abawala benda ennaku zino baitha wenze nkiraba nnyo ate mukikozesa busiru butya abawala bangi mbasanga mu kkubo mambala engoye nga balaga obutiti bwe. Obutiti ensonga eyo nayagala ogikutunuzaamuko. Mwedibya mwekka abawala. Obutiti kyogamba bubi eri abantu okubulaga eri abantu. Abawala. Kambabuulire guno mulembe naye mwedibya. Batya. Kankubuulire waliwo ebintu bingi mukimanyi abantu balogera ku butiti mukimanyi abantu obutiti babwambala bagenda mu kisenge mukimanyi ya identity y'omukyala nga atuuse mu kibulire kati already omaze okulaga gwe kyoli obula twalidde kungulu diploma zo giraga kungulu oli anafuna atya interest ekutwala nefe we twabeereranga ebiseera ebyo nga Jona ayayaana okubikula alabe bwe wakula dala wagende wasenga dala ofaanana bwoti ne kati gwe dispo gitwalira kungulu interest oli anagijjawo ombanze okulaga obwereere bwe. Obutiti buno kyogamba omukyala aba yayolesezza dda obwereere genda obuza abantu gwe weebuza abawala bedda abateeketeeke ne waliwo n'abawala abatali badda beekakati abo abawala abateeketeeke abawuliriza abakulize mu bakadde baabwe nga babalaba bakadde baabwe nga bagamba toyambala bwoti tolaga bino tokikola bwe bati olabe oba bo babuyaana nga bano abaana bamanyi mwe temumanyi bibasiraanya abasajja beebakako omulundi gumu n'atadda gwe n'olowooza olina kisiraani gwe wennyini wamala dde okwekuba ekisiraani buli wooyisa obutiiti tebwabuukanga masaŋŋanzira amasaŋŋanzira tugambanga kkubo kubanga bingi bye beeyambuliranga mu kkubo gw'obitutte ogenza okukoza endagaano n'omwami w'endagaano mwegasse kyentegeeza kati bingi ebiriwo kati nzira ku pointi yange olunaku omusajja bw'alaba olugoye olusookebwako oba obwereere bw'omukyala omulala ne mutuuka n'okuvaamu ekiwanga ky'omwana aba afudde mu bya girlfriend n'afuuka mukyalawo kitegeeza ne bw'aba ng'ayina abaana baba baana bo yaddazze nabo mu ddya baana bo kubanga omaze okumulaba muyina endagaano eri gye mukoze ne mujjamu n'ekiwanga ge baana kati n'olwekyo byonna by'okola tobikola olw'okubanga omukazi yajja n'abaana oba omusajja yajja n'abaana musanze w'abaana naye twala ekifaanani mbu weeyambulira taata we weeyambulira maama we muzadde n'abaana oli aba naye mwana we n'olwekyo kya nnaku nnyo era kyennyamiza Jona era kikaabye era kya busungu okulaba abasajja mutuuse ku sseeri kyovudde olaba nze ŋŋamba abawala abaana abawala famire zaffe east west twetaaga famire Jona katwepanke tutya
wadde famire zaffe waliwo bye batukoze bingi ne si bonna mbo batukoze ebyo mulimu omuntu mu famire gw'ogenda okwetaaga amazima amatuufu basenga baffe abamu bayingira eddogo bajjajja baffe banyinaffe baganda baffe abamu baafuna emitima emibi emirogo ne si bonna mulimu omu gye wali kaakati kyovudde olaba abakyala ab'edda bwe yavanga mu ddya lino bwe yagendanga mu ddyo ddala okufumba teyagendanga n'abaana be ng'abaleka wakiri ewa maama we ng'abaleka wa ssengawe. Nina ensonga Maggie ennumya omutwe ku kintu kino gye bujja ne gye buva wano mu Kampala osanga nnyo abafumbo kankiyite kubanga omukyala azze n'abaana be abaana b'omukyala n'ajja mu maka ago gazzeemu n'azaalamu abaana naye nga bambi tebalina busobozi bwagamba nti tulina ennyumba eriko ekisenge neki n'eddiiro oba n'ekisenge ky'abaana. Maggie osuubira ensonga eno ey'okubanga tugatta ebisenge abazadde bagatta ebisenge n'abaana kuba tolina wogenda kwegazaanyiza omwana wuuyo akuze emyaka kangeze 18 agenda ava mu kiyiga amaze okunaaba azze yeeyambulidde awo teweebuzeebuze ng'omuntu omukulu ogambe kansoke muwemu privacy akole ki ayambale yeetereze nze nkomewo nkole ki. Osuubira embeera eno tesikiriza nnyo basajja nabo kujja ate kukyukira abaana b'abakyala oba abaana abaabo abalala be beezaalira ab'obuwala bibi nnyo naye tukkirize bwe mwayagala ensi etambule bibi nnyo kibi ekimpisa bubi nnyo ddala musajja gwe bw'oba bwabikola nga si bigambo kubanga waliyo stories bbiri waliyo abalala abagamba byanfuna mukyala yayagala kubba mwami kati acreatingawo stories niye bwe biba bituufu ng'omukyala bw'abinnyonnyola kamba buwulire bibi nnyo naye enzira ku pointi yange kibi kitya ekisooka tu exposinze nnyo abaana baffe jona bwe twakuliranga kankikubuulire bazadde baffe tukkirize we are Africans bino bye twadoptinga bicontributinze kinene nnyo okuexposinga abaana baffe. Ekyokubiri abantu bafunye emize emibi abantu bakozesa ebiragalalagala abantu bagadde ssente ne bagenda mu basawo abaganda ab'ekifere ne bamugamba genda weeyambulire mu musaayi gwoba mwana wo nayo nsonga genda okibuuza abasawo abaganda oba ab'ekinnansi sibayita baganda abantu bagadde nnyo ssente n'agenda ne yeeyambulira mu baana be nze nina ne gwe mmanyi nga ye obugagga bwabuuze mu ŋŋanda ze gwe namuwulira ne bagamba mbu oyo ayagala baŋŋanda ze nga ye bye bamutuma okugenda okwagala linnya bamuyita ŋŋanda baŋŋanda ze mwe yajja mwe yeeyambulirira wano ensi weetuuse jakumize gy'abantu abamu bakozesa ebiragalalagala era omwami oyo omutwe tegubadde mulamu omukyala yakikonye ebiragalalagala definitely ng'ate wa exposing abaana kitegeeza wabateekayo kiddamu kiri ky'obadde ogambye tubeera mu ruumu ezimu y'ensonga lwaki bazadde baffe abadde abatukulizanga mu tradition eri ey'edda basobola okututangiranga lwaki bakutangiranga jona obuteekwana ku mulinaano bagambanga muli baluganda omanyi lwaki kiriki kubanga bazadde baffe batabaalanga tomanya ayinza okuba yayitayo ng'abaana abo yabazaala baba baganda bo kati gwe ate ogenda kuzaala mu baganda bo. Ekyokubiri kiswaza nnyo maama omwana ono Justin Kasi kati Hajji omwana oyo yafuna olubuto ng'azaala omwana ng'olwo tumuyita tutya amuyita muganda we amuyita maama ayita oli maama we jjajja amuyita atya biswaza byesitaza kyovudde olaba abantu bedda baatangiranga wabeerangawo distance ku baana ne bazadde not that bazadde baffe bali tebatwagala naye abaana taata yakomangawo ewaka nga taata alina entebe ye gyatuula yiiri gyaliira emmere lwaki baabawulanga osanga abaana bakuze beeyiringula abasajja abamu balina emize abasajja baliko ebintu ebyawonga ebibambala ku mitwe kakati mu kwetegereza abaana bateekawo lupoozi zonna ezigenda okwewaza omuntu okufuna ebintu ebyo embeera tetugiganye embi olw'ennaku zino ze tubeeramu mbu tulina ebisenge kimu ekyokubiri mwenna mwe mubeera kyoyogeddeko n'ekyo ekiri kyeggambye embeera gye wateekawo isolation gye wateekawo yeyina okukuuma omwana wo abakyala tuteeka eriisa ejjogi ku baana baffe wadde tukola ki naye tubeere tukole kye tuyita tight marking ku baana baffe kubanga stories nnyingi eziri mu mawulire essaawa zino abazadde kati nono stepfather NTV luli yatuzanyira story nga taata yennyini ali ku mwana
bazaalira ddala abamu abakyala bagenda mu mukazi wattu wagenze kunoonya ssente abaana n'abalekera taata kumbe gwe olowooza obalekedde musaayi gwe olekedde kiswaswankule kigenda okwonoona abaana bo kakati exposure eyo abaana baffe tutobe nabo abaana baffe tufuneyo ab'eŋŋanda betwekakasa abaana baffe bwe tuba nga tisaba bawa baŋŋanda tubateekeko enku zaffe gye baatukuzaamu yedde ey'ennono ey'okutwawula nga bino kubanga kati ffe bye tutambuliramu. Maggie okimanyi kati essaawa ya kakati osanga omwana omulenzi asula n'omwana omuwala mu buliri bwe bumu mu kisenge kye kimu anti mubakuza munayo embeera gye twagala ffenna tutuula ku dining okulya daddi atuula wali n'abaana batuula wali tetukomaako kokka taata atuula mu ntebe n'omwana n'atuula mu ntebe n'ayawula n'awanika amagulu lwaki mwaffe nnyini tu exposing abaana baffe eri sitaani tubawaddeyo so nga ate edda babagambanga gwe omwana tuula wansi taata atuule ku ntebe kubanga omwana bw'otuula wansi ku kkati togenda kusitama ne wano otudde mu ntebe kwagamba twagadde nnyo abaana basembeza bazadde twagadde nnyo okusemberera abaana ekirungi naye ng'ate kibi abazadde bonna tulina okuteekawo ekkomo ku baana gy'okoma okuexploiting omwana ono akusembeze okumusembeza ennyo omwana akumanyiira nnyo n'abeera nga talina nafiya gwandaba njagala oyogera amazima kitawo bwe yali ekula tewalina fiya eyo tata bananga akomyewo maama bwe kiti kitaffe nga baatiika wulira saawa emu ey'ekiro genda weebake tokola bwe bate saawa bwe ziti tebatukkiriza kubeera mu ddiiro abagenyi bateekawo restrictions ezo lwaki bakolanga restrictions ezo baatutangiranga kubeerako bulabe butuukawo kale kifune kuwa ebbali naye omusaayi gwe just in case ofunye olubuto mu musaayi gwe olw'onookiyita otya ekyokubiri basajja mmwe luyala omwana wadde si gwamuzaala ninga walaba obwereere bwe oyo mwana wo onootunula okyanga ebyo byonna ebiragalalaga by'okozesa bikuweddeko amazima ga Katonda mu ggulu Hajji nga bw'oli oyina n'abakazi babiri sitaani wankula kyoyo akwambala n'ova ku mukazi asooka Maggie ensonga yange ebadde ndeeta abantu babaddeyo nga beemulugunya nga bagamba oba omukyalo ono alina engeri gy'atakusaamu mwami mu ngeri emu eba endala kwe kubuusa omusajja ogenda okusirwala okwebaka ku mwana gw'ozaala musajja era kati njagala nkubuulire mu busiru obwo abasajja bano ebitategeera n'embizimba nkuvumya ekirungi nnyo kubanga n'ekisolo tekisobola kukikola really n'ogenda mu kisenge ky'omwana n'omukozesa nga mulimu n'abaana abalala mulimu omulala awulira ababo bozaala balabe taata wankula kyeyebaka ku sisita waffe ate ng'abaana bakulu mulimu n'ow'18 nove era bwe ŋŋambira ddala bwe biba bituufu abaana abo bakolawo ki gwe omwana ow'18 oba otegeera oli mukulu kiki wakolawo okutangira ono did you scream waliwo omulala eyabadde mu katambi nga mama yamurekodinga n'agezaako okunnyonnyola embeera na buli kimu bwe kyaliwo era mama kwe yategeeredde nti omusajja ono abadde nga azze akola ekikolwa kino yabadde yakakikola emirundi ogamba muwolere mu kikolwa njagala mu kikola kubanga oŋŋambye yajjanga nga mulimu omwana yannyonnyodde n'agamba nti omulundi gwe yali azzeemu okujja yali awulira era yayemerera okwebaka yateekawo embeera eraga taata nti akola ki awulira omanyi n'oli naye bambi musajja aba atiika n'akaana akato kaali kakola ki katya taata neera kassaawo embeerera taata dakiika ki n'avaawo n'agendera ku olwo mission yali emuleese teyagimaliriza okitegedde kiswaza ate kibi bannange ensi bwetyo bwetuuse basajjamu kiki ekibatawaanya basajjamu mwetaaga kukomererwa byenkana kye mbadanga empita abakyala bonna ebibiina by'abakyala omusajja oyo bamukutte nawulidde nti bamukutte ne bamutwala ku poliisi kituufu beebale nnyo beebalire ddala ate ekyo tekimala beebalire ddala naye waliwo bw'owulira ng'oyagala okukwata omusajja omusaka musayizi nze gwe bwennyini omukutuleko obusajja nkivumirira kibi naye gwe ddotya ku mwana wa muno n'omwonoona n'ebitundu ebyekyama ng'omwebakako ng'ate wa luganda lwe omuto really nga naawe ozadde abaana wandiyagadde kyokola omwana wa muno bakikola omwana owwo
era ddala bwe bibanga biragalagala gwe madamu ngamba n'okugamba kuno kwabadde kwekwasa nti biragalagala lwaki teyagenze kuwuwe ati njagala nkubuuze mu byonna lwaki real kugambya real aba mwana we bw'ogamba mu biragalagala gwe omukyala wakitegera omwami aliko ekikyamu ebiragalagala lwaki omusembeza eri abaana bo lwaki omu-exposinga because nakyo kyogeddeko fe abakyala wadde nvumirira byonna ebyakoleddwa naye tulina okuyiga okubeera abagezigezi omwana wo tomusembeza nnyo bantu bano manya simanya uncle jana uncle nayagala nnyo abaana bange atambula nabo abawala abaleeterayo bino kikyogezaako okukola gw'oli ku exposinga mwana wo mukuze nga gwe bwe baakukuza wabeerewo distance omuzadde yenna alina okuteekawo distance ku mwana neffe gye tukomye okwagala okwadoptinga ebyekizungu ne tukola mbuno omwana ambeera so close omwana akubeera so close kituufu omwana musemberere naye beerawo distance ng'omuzadde w'olina okukoma obukambwe bwonokitse nga bwe tukuliza abaana nga ffe bwe batukuza omwana takola kino omwana tosembera wano taata mubuuze mutambule mugende temubeera mu bakulu temukola ki wabeerewo entiisa n'omusajja ono osanga oba tomwabuulidde nnyo kumulaga abaana bano tababeeramu ekyokubiri ebyo byonna bibeerawo nga gwe omukyala oliwa azuukuka kiro tosula na mwami azuukuka kiro waliwo ebibuuzo bye ndi mu kwebuuza ng'abantu banaye munsaasire abandaba nange waliwo ebibuuzo bye twebuuza ng'abantu oli mutuufu omukyala abadde mufumbo w'omwami era omwami ne bw'aba wa bisanja ajja buzze obeerawo omukyala akukuba kalifomu ne weebaka n'agenda mu bisenge by'agwa kikoowukoowu ogwa kikoowukoowu abaana bano nga boogambye babadde basula n'abaana bannaabo baakolawo ki oba yawuli omusajja ng'akukuta ekiro n'alowooza oba ali ku bintu bye byali mu kukozesa n'atafaayo okujja kukebera ki kigenda mu maaso oba muzadde musino era bw'ofumbirwanga ffe abafumbo munno tasobola kuyimuka kiro neyeetugudululu ng'owulira n'osigala mu buliri ffe twayimukanga n'oga kikyo olina obuzibu oli mulwadde nga teweebase omutambulizaako amaaso kubanga olina ebiri ewaka obanga muzadde ateze obunyeebwa ewaka buli ssaawa oba otunula ndeka kyekyo kirina okukolebwa kutambuza abaana mu maaso ku baana baffe ekyokubiri bw'oba olina gy'osobola okuteeka abaana bo ng'abantu b'obategeera nga tobasuubiramu ebyo y'ensonga lwaki abaana baffe babatwalanga mu bajjajja bufumbirwa obeere mu bufumbo obuwozaale naye abaana omusajja bonna batazaala oba ggwe abaana bajjeewo kubanga bano abasajja basiru naye ate era n'oba obajjeewo ng'omuntu temmantu era omuntu ow'emize abawaamize kubanga tulabye nenakugambye ku story yali ku NTV oli yayagalanga bazaalira dda kati nze sineebuuza basajja mu kiki ekibusumbu kiki ekibaliko reale mizimu gyankula ki bya buwangwa ki ebyo bye mutambulizaako kyatuweddeko kibwenkukwe era ddala abaana boozaddemu ono omukyala real jona bagenda kukula batya eyo psychological torture ki gy'otose ku baana taata yayagalanga muganda ffe nga tulaba era ne bweba kati olaba obuzibu bw'oleese omusajja abadde w'abakyala babiri kati abaana bazaala eri ebbali bagenda kwagala abaana nga balaba beebasibiriza taata waabwe onfuna kyeggamba kubanga bali bagenda gamba mu abaviirako taata affe omusiba osanga bajja biwakana naye ate n'ekitali ekyo abaana bano abalabye ebyokola ebyo bagenda kikukula batya si kwekuza abaana ng'abaana beekyawadde balina emize ebibi abaana balina obusungu olwedde taata teyeewa kitiibwa nedda taata mubi omwana nakulanga nga nze tombulira abasajja kuba bye yalaba bonna abavaamu ne bafuuka ba feminist kubanga abasajja yalaba tocha gye batuusa ku balala ne kakati gwe Hajji w'abakazi abangi real sitaani wankula kyoyo kibi kiswaza banna ensonga tekukaabya katulabike nga tugiwumbawumba tudde ate ku nsonga ey'omwana ow'obuwala wamulabye omwana gwe batwalidde mu boyfriend gwe yatwalidde emmotoka nga success card ku ssomero kati mpita abantu wano wammanga mutulage obuvunaanyizibwa bwammwe bye mukola maama Janet Kataha Museveni Jesse Muyingo njagala Muyingo Jesse gwe Minister of Higher Education omwana ali mu secondary mpita Minister w'abaana Balamu Barukakala
minisita w'abaana n'abavubuka kyekiseera okuvaayo. Temugenda twonoonera abaana baffe mmwe ebisajja mmwe ebiseegu nga mugenda ku masomero g'abaana baffe ffe abaana tubakuziza nga tubakuza bateeketeeke ng'ogenda ng'otwalira mwana mbu omutwalira success card omutwalira mmotoka. Gwe bw'oba oyagala boyfriend wo mwagalire ebbali naye si ku ssomero. Era njagala kwebuuza ddala ekyo ekisomero kikkiriza kitya emmotoka n'eyingira ng'eriko n'ebigambo wish you success eyingira etyo essomero lyangula kyeri. Abaana ne babawa ne beetu okukola bu vidiyo bwabwe nga beeraga omukwano. Simu ago gayitawo gatya mu maaso g'abaana abalala. Era nennyini ssomero eryo ddala gw'ovaayo tugamba kiruyale. Lwaki mutwonoonera abaana ffe be tuteeteseesewo bulungi basajja mmwe? Era gwe oluvubuka gwe lwaki yekiseera bbala munkwatira omusajja oyo bamusibe kubanga omwana yenna akyali musomero aba anda kyogamba okungamba oyo omwana aba mayina akyasoma emibiri gibawaga kiki kyogezako tugamba mbu gwe maama mutuuse n'okumanyira abaana baffe mugende mu masomero era bazadde b'omwana ono bakolawo ki? ate tebavudde nakwogera mwatoko bazadde b'omwana bakola ki? basirisi olaze ki oportrayinze ekifaananyi ki mbu maama oli akutte emitwalo 2 oba 15 n'aziwa omwana oyina ekifaananyi kyolaga abaana baffe abawala abalungi abali mu masomero beteeseteese maama gwe naawe osobola okufuna boyfriend akuwa emmotoka agenda kutandika omwana okuyiga emize emibi kubanga naye ayina bye yeegomba byalabya oli amuwa obikola otya mu ssomero reale senga abadde bweru w'essomero be bamanyi ogamba kale kisokke naye mu ssomero amidst the school premises ne mu uniform z'essomero kyagenze walanyo bannange essomero nga terinavaayo kukola poroje essomero nga terinavaayo kususpendinga mwana oyo kakati essomero nga terinavaayo kukwata musajja oyo minisita w'ebyenjigiriza nga tannalumba mwana oyo omwana mukulu bukulu bazadde be bamuwa ebbeetu eryokweyagaza abasajja nga bw'ayagala wulira jona whether omwana mukulu oba si mukulu bingiti bye yakoze yabikozedde munda mu ssomero nze bye binnuma byokka okiwulira jona bye yakoze yabikoledde mu ssomero kyekinnuma kifaananyi kye yalaze nga ayambadde uniform z'essomero ku basi y'essomero nze kyekinnuma fe tulina abaana abasoma lwaki mutwonoonera abaana misege mmwe kubanga omwana agenda kutuuka jona akuteeke ku mbeera maama wange tasobola kungulira kino akomekereze nga ayina kuwaayo omubiri gwe ng'oli okukifuna lwaki mututuusa ku ekyo mwe bwemanga abaana bammwe si bateeketeeke muleke abaffe basome kubanga tebyenkana kitukkiriza gye bwali famire eziri well off ezisobola okugabira buli kimu naye bannange okugjako obusiru buno bannaye mu nsonyi okukozesa olulimi olubi nze sirabangayo first family abaana ba first family nga tebalina ssente zonna empitirivu sirabangayo baana bakulembeze bannono mwe muli kabaka mwe muli omukama mwe muli ki nga bagenze ku masomero nga batijjisiza abaana bwe kirabangako na waliyo kirabyeko kyokka nga ssente baziina bakuza abaana baabwe they groom their children they discipline them lwaki bakikola beetowaza kyokka gwe okkirize omulala agende mu ssomero ayonoona abaffe essomero likozeewo ki kati gw'omanye ekifaananyi omwana ono kye yalekedde abaana abalala abali mu ssomero kati eriyo oli ndowooza ng'ali mukola bibuuzo bye nga yeesunze vaaka nange bwe mmala ebibuuzo bwe nti nina ofuna boyfriend anaasobola okungulira emmotoka omwo muviira abaana ogenda okwetunda nabadde nsuubira essomero first thing liveeyo lyetonde incidence yabaddeyo tetwabadde tetukimanyi bubono ye criteria ki gye bakozesa omuntu okuvisitinga omuntu kubanga ffe tulaba mu masomero wabeerawo bukaadi wabeerawo abantu bakubuuza n'okubuuza what's your relationship with the what with the student naye kakati essomero nerikkiriza boyfriend n'ayingira n'akola ne vidiyo n'afukamira omwana nga yeebaza omulenzi we amasomero g'ensangi zino okimanyi you can't visit someone however much you are an uncle or what they first of all have to call the parents home gundi ne gundi mumumanyi abazadde ono mumumanyi sebo najja nakola ne buvidiyo omwana n'afukamira n'okwata ssente pitirivu n'oziwa omwana maama otuma ki okimanyi abaana abo abali mu masomero ne ssente nnyingi be batambuza n'ebisiyaga omanyi lwaki batambuza ebisiyaga kubanga abaana balina ssente jona gwe okutta omwana wo muwadde pocket money mutwalo gumu oba 5 oba 2 mu busobozi bwe bw'oyina sigamba waliyo n'abaana b'abagagga be bawa bingi naye nga babateekateeka
babateekateeka ekyo kyanjawulo naye kakati gwe okiragidde ddala mane oba ne boyfriend oba na byonna obeera ne sente okoze okiki lesson ki gy'oyigiriza abaana bano tutwalayo baana baffe kusoma tetubatwalayo baana baffe kuengaginga mu sexual activities tetubatwalayo baana baffe kubasomesa amasomero ge tuyingiza bayigiriza bikolwa byakwegwanza tubatwalayo baana baffe kubanga twagala basome essomero ekintu ekisookera ddala nze mpisa ministry of education basamoninga essomero eryo bwe kiba kisomeka baligale it will be a lesson to other schools temukkiriza bikolwa bya busegu mu uniform y'essomero Balamu Baragahala minisita w'abavubuka kiki kyokozeewo mbadde mwebaza nnyo ennaku zino mbadde atekinze action naye era atekinge action ne ministry of education kino kiyitiridde ate kiswaza tekiwemula kibi nnyo abaana baffe twabatwalayo kusoma tetwabatwalayo kufuna bizeezeze ebyo era ne bw'abanga yabadde nga promoting kale let's assume Jonah waliwo n'abalala abali mugamba mbuyabadde promotinga motoka bondi bw'aba yabadde promotinga bondi. Was that the right place? It was not the right place. It is a school. Era mu bigambo mwala oli byaga lwaki agyogera neebaza nnyo mwami wa boyfriend aina mwayokedde ebigambe omwana ow'essomero and you say boyfriend folaba twatuuka emyaka egikirizibwa okuba nti this girl bamanyi ku bintu bye byazaakola oba bamanyi ku boyfriend we ayina emize oba bamanyi boyfriend we but that wasn't the right place. I believe the family knows about this boyfriend. Ava ku ssomero lunaku lumu n'amusanga ebweru n'amugamba nze nkwadde ekiramu nga success emmotoka nga bali bweru wa ssomero but inside the school what are you portraying? Ku ssomero tuyigirayo buseegu ku ssomero tusomesaayo mbuno osobola okuba ne boyfriend najja ku ssomero n'ayingira mu baana baffe ku ssomero kiteerera gamba nno omwana bw'aba ne boyfriend aba ne ssente oyigiriza abaana baffe okwagala abalenzi bafune ssente oyigiriza abatabani baffe okwagala bikazi ebikulu kubanga baagala ssente oyigiriza emize egy'ebisiyaga gitambule mu ssomero kuba abaana bano baba ne ssente ezisasula kubanga gwe maama tosobola obusobozi tobuyina oba obusobozi obuyina omuwadde ate kankubuulire Jonah si buli muzadde mbwawa omwana ekitono aba talina busobozi waliwo omuzadde ng'awa omwana ekitono not because talina busobozi naye ng'amuwa lesson ayagala muyigirize future amugamba you have to handle like nga muyigiriza management sente nzina naye nkuwa kitono kubanga njagala oyige bakola bukozi bakola bwe bati ne kakati gwo portraying ekifaananyi ekiraga either oyigiriza abaana mize gya bubbi babeere ne ssente oyigiriza abaana kwagala abalenzi be balina obbawa ssente oyigiriza abaana biragalagala mizejo gya bisiyaga kubanga balina ogamba munnange oli alina ssente bw'anaŋŋanza nja mwagala oyigiriza abaana kugenda kwengeginga mbu bw'obeera mu ssomero ikisoke okubeera mu ssomero n'oyagala n'abalenzi so ng'edda nadde wadde n'abantu bakikolanga naye nga kyabubba Jonah ng'essomero ne likwatako bukwasi ngo owandiise lavuleti obanga bagamba gundi ayagala gundi omuggo oguyinza okunyooka naye wano ne mukikoperana opening nga tesikyakwekweka ng'omuggo oguyinza okunyooka gundi ayagala gundi nga nasibyakweka sibyankukutu really kibi nnyo era mbabuulire essomero eryo muveeyo mutunnyonnyole mubeereko statement gye mukola otherwise tugenda kukunga abazadde bonna abalina abaana mu masomero gammwe ebyo nkubuulira amazima bajjemu abaana bamwe mu ssomero eryo kubanga tulaze essomero likkiriza obuseegu mwema temukkiriza buseegu mwakozeewo ki as a school. Okay, anyways tujja kubanga tusukkawaawo obubaka bwo obusemba ate tulabike nga tufundikira banange mbajjukiza ntunda ensawo mujje mumpagire bagambe n'akanamba ne wosangibwa mulaba ku Equatorio ekkubo eryo likkirire watseka Chagwe Road n'ekkubo eryo bw'olituukako ekikubo ekiyingira mu kikuubo wennyini oba wakayituuka ku kkubo eriyingira mu kikuubo oyingira mu kikuubo bwe pa Arcade gy'otuukirako yiyo bagiyita Justin wennyini olaba nze mbabagiridde shawuli yako Chagwe Road eryo ekkubo Equatorio yiino kirira ng'agenda ewakiseka ekikubo kiri eki ekiyingira mu kikuubo Arcade bagiyita Justin
yennyini nga wakayingira oyimirira ku mulyango nga wakayingidde ekikubo oyimirira ku mulyango akeddi girabe yiyo ensawo zirengera waggulu z'abaana kudda ku masomero back to school travel bags gwe ng'oyagala kugenda safariina nedda nkubudda ze nina chest bags zino abagenda safari njagala tambulamu ne bupassport bwange ebintu bwange muteeka wano nina bu west bag buno nina hoteli nina wabu nteeka muno busente bwange ngenda mu mabaala bino bu west bag amwina nina travel bags zizi nene ngenda mu kyalo tugenda mu season ngenda mu kyalo nina back to school zonna okuva ku nursery simanyanga P1 P6 P7 university nina laptop bag bami muje mumpagire bags zonna ezo nzina jangu mpagire bwoba wakayingira kikubo ng'oyise ku guno oludda olwa Kisekka bwoba wakayingira kikubo akedi bagiyita Justin akedi nga wakayingira kikubo bwotiyimirira ku mulyango ensawo buziraba waggulu oba wakayingira yimirira ku mulyango awo wennyini waliwo ne stage ya bodaboda awo wennyini ku akedi munda mu kikubo tonera waggulu ensawo boziraba yambuka amadaala bambi ndi waggulu awo nja kuba nkuweereza nja ssanyuka nnyo bambi ng'onguzeeko musobola okunkubira essimu nkola ne delivery within Kampala gwe kasita oŋŋamba njagala ensawo bwenti akanamba k'essimu essimu yange erina ku WhatsApp so nsobola okukuweereza n'olaba type 0775 34 3192 0704 39 1505 bambi nkubira jangu mpagire nja kusanyuka nnyo. Okay, n'olw'ensonga eyo mujje muwagere Ssenga Maggie kempisawo banna katugambe kankayiseewo kampe tuyina event eri Canada eriwo ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi n'omunaana December eri Canada Toronto kakati bw'oba oyagala okuregisteringa ennaku zino tebikyalwawo omuntu oyinza okugamba njagala balaga abantu bagamba mbu Canada alwawo Canada takyalwawo baddamu mu 12 weeks baddamu mu wiiki 2 baddamu mu mwezi gumu kati bambi tuyina annual African Canadian International Talent Exhibition Annual African Canadian International Talent Exhibition and Fireside Gala tugenda kubeera ku Sackville tuli ku Sackville Street Toronto Canada enokuza mwezi 6 ne 8 December mujja mu registering ku www.africancanadianexpo.com kale kanjiddemu oyinza okuregisteringa n'ogamba ku www.eventbyte.ca@annual.com genda oyo ogenda tulaba genda ku Google otunoonye African Canadian exhibition bw'ono tulaba ojja kulaba registration ojje tugende Canada mujja tugende Canada nungi buli kimu byekiri mugenda kunyumirwa events nungi nnyo yes mujja tugende Canada tekyalwawo kuddamu byanguwa Okay, n'olw'ensonga eyo ngenda kuba ate mbasiibulira wano ze Jona Ssentongo omukutu Tindi Files nkoze ne Lawrence ku kamera mubeere bulungi mweraba